Ekyamazima oba otunuulidde n'ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya 56, Yesu bw'akozesa ebigambo ebyo mu kitabo kya Makko 9 okuva ku 42 paka 48, yali akootinga ebigambo ebyali mu kitabo kya Isaaya nnabbi kye yalanga mu Isaaya 56 olunyiriri lwa 24. Olunyiriri olwo oba olusomye lugamba ebigambo bino. Isaiah chapter 66 verses 24 says like this: "And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me, for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all the flesh." Agambye nti banaatambulanga ne batunula ne bekkaanya emirambo gy'abasajja abanjeemera, abo abampakanya, abamenya amateeka gange, kubanga envunyu yaabwe terifa, newankubadde omuliro gwabwe okuzikizibwa, bajja kubeeranga ekyenyinyalwa eri abantu bonna. Ekyamazima otunula ebigambo Isaaya by'alanga bifaanaganye ne biri Yesu byasimbula. Yesu ng'ayogera ebigambo bino mu kitabo ky'endagaano empya mu Makko 9, yali yeesigamya ku bigambo bya nnabbi Isaaya mu ssula 66. Naye ebigambo bino abantu abamu we babisoma balowooza nti ekyamazima envunyu zigenda kulya abantu nga nazo tezifa. Kyava omuwandiisi eraddeko omutwe ogugamba nti Immortal worms, nti waliyo n'envunyu ezitafa. Ekitegeezaamu envunyu zigenda kulya abantu naye nga tebafa, we bafa we balamuka. Omanyi baganda baffe bangi beesigamiza enjigiriza zaabwe ku bulimba ne ku kulowoolereza okw'omusajja Dante, omusajja oli gwe twalabye omuwandiisi omuyitale. Ekyamazima Bayibuli egambye nti abantu bagenda kufa basulwe mu geyeena, envunyu yaabwe ereme kufa, newankubadde omuliro okuzikizibwa. Bino bitegeeza ki? Abaagalwa, bino ebigambo bisukka ku ekyo ky'olaba, bigambo byebuziba bya mwoyo. Bw'onaasoma omuwandiisi wa lesoni yatugiddeyo ekigambo ekigamba nti envunyu obutafa kitegeeza ki? Kitegeeza nti envunyu we zinaalya bano basejjaaka zijja kubalya zireme kulekawo yadde akafi. Katwetegereze bulungi. Yesu ng'akomezawo obwakabaka bwe, abalamu abaamukkiriza bajja kutwalibwa mu ggulu wamu n'abafu abanaazuukizibwa nga baali baamukkiriza. Kano kankaddemu. Yesu ng'akomezawo obwakabaka bwe omulundi ogwokubiri, omulundi gwe tumulindirira. Bayibuli nga bwe tugamba nga tugambye ngenzo teekateeka ebifo mu Yokaana 14:3. Ekyamazima n'eri mu Bebbulaniya essula y'omwenda olunyiriri lwa 28-27 gy'agamba nti alirabika omulundi ogwokubiri eri abaamulindirira olw'obulokozi. Bayibuli ennyonnyola nti bw'anaakomyawo obulokozi, abataamukkiriza balamu bagenda kufa. Abaamukkirizanga balamu batwalibwe mu ggulu wamu n'abatukuvu abaali baafa nga baamukkiriza bagenda kuzuukizibwa nga Yesu azze. Naye kati bano abafu, bano abalamu abaagaana Yesu bagenda kufa, n'emibiri gyabwe gisigale kungulu ku nsi nga teri abaziise. Ekinaddirira, ensega zigenda kubalya, envunyu zigenda kubameketa, emibiri gyabwe gyonna gizikirire gisaanewo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Yesu ng'akomyewo omulundi omulala, omulundi gwe tumanyi ng'ogwokusatu, ng'akomyewo okusuula kye bayita omuliro. Batugambye ku muliro ogutazikira. Kitegeeza ki? Tekitegeeza nti geyeena egenda kwaka paka lasiti, nedda. Kubanga geyeena egenda kubeera kuno ku nsi, egenda kwokya abantu ereme kulekawo yadde trace. Ekyamazima ebigambo bino woonaaba ogenza mu kitabo kya Danyeri essula ey'okubiri, ojja kwetegereza essula eyo yonna. Ekibumbe Nebukadduneeza kye yaloota kabaka kiraga nti oluvannyuma lw'obwakabaka obuna Bayibuli bw'ennyonnyola mu kitabo kya Danyeri nga bumaze okubeerawo, ejjinja ligenda kuva mu kifo nga terijjiddwayo mukono gwa muntu, lijja likuba ekibumbe kino kimementuke kyonna kifuuke obulere. Oluvannyuma lw'okufuuka obulere, obulere buno Bayibuli eraga nti bwafuuka evvu, ekibumbe kyamementuka ne kifuuka evvu. Evvu lino embuyaga n'ekunta n'erisangulirawo ddala n'eritwala n'erisuula eyo ewala ddala n'ekyaddamu kulabika. Ekitegeeza nti ensi eno gye tuliko Bayibuli egamba Mukama ng'akomezawo obwakabaka bwe, Yesu agenda
kugyokya agisangulirewo ddala na buli muntu agirimu na buli kigirimu kyonna kigenda watali kusigala. Era guno omuliro ogutazikira gukiikirira okusaanyizibwawo ddala okw'abantu abagenda okubawo ku nkomerero nga tebagenda kuddamu nate kubeerawo. Nga n'envunyu bwe batugambye ntegenda kubeera nga efa, ekitegeeza nti buli muntu anaaliibwa agenda kuliibwa kompulitire abeere nga aggwereddewo ddala. Ekyamazima Bayibuli eyigiriza nti genda tegenda kubeerawo paka. Naye abagenda okwokyebwa omuliro, abanaaliibwa envunyu tebagenda kuddamu kulabikako nate. Bayibuli kyeyavudde etugamba, naye lwaki omuntu ayingira mu bwakabaka obw'omu ggulu n'amagulu abiri? Lwaki omuntu akkiriza ayingire n'amaaso abiri mu bwakabaka obwo? Lwaki omuntu akkiriza azikirire mu nsi eno n'amaaso abiri? Bayibuli egamba kisingako singa oyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu ng'olina eriiso limu than okuzikirira n'omubiri gwo gwonna nga gujjudde. Mukwano gwange mpuliriza, manyi nti omu oli musajja omu omukyala, naye kyakabenje nnyo omukyala gwe okuzikirira n'akabina akakwewagisa akanene ddala. Kyakabenje nnyo okuzikirira nako mu nsi than okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu ng'oli muserebende. It is better to enter into the everlasting life with one hand than spending the whole of your body with two hands in hell, which will burn you forever. Nabwe kityo Bayibuli etuwa amagezi ng'etugamba tikyakabenje nnyo okwesiba ku bino ebyensi, kuba kijja kuba kibi nnyo okukkiriza ebitundu byaffe by'omubiri okutuzikiriza. Bayibuli egamba kisingako okufiirwa ekitundu eky'okumubiri ekimu naye n'otuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kiki ekikusibye okukkiriza Yesu Kristo? Kiki ekikulemesa okugoberera Katonda? Maaso go olina amalungi, mikono gyo, magulu go, kabina ko, mutwe gwo, nviiri zo, sikiini yo. Bayibuli egambye nti kyakabenje nnyo okuzikirira n'ebitundu byonna eby'omubiri. Kyakabenje nnyo era kisingako waakiri n'oyingira obwakabaka obw'omu ggulu nga ku nsi wafiirwa omukono. Ekyamazima njagala tukitegeere nti omuliro tegugenda kwaka bbanga lyonna, naye gugenda kwokya ebintu byonna bisirike bigwerewo ddala, nga Bayibuli eri ne mu Danyeri bw'ennyonnyola nti ekibumbe kino bwe kyafuuka ensaano n'embuyaga yajja n'eyera enfuufu oba evvu erisigadde n'erisaasaanya naye taddamu yadde okulabika. Kitegeeza nti omuliro gwa Katonda wagenda okwokya mugenda gugenda kumalawo ensi eno n'abantu bonna bagenda kuzikirira baleme kuddamu kubeerawo. Mukama asaba omukisa olw'ebigambo ebyo. Nebadde Sande, tujja kweyongerayo ng'obudde busaasaanye mu katundu aka Mmande. Mukama nsaba akuwa omukisa ng'owulira ebigambo ebyo.